Eddiini esinga obutuufu mu maaso ge. Obusiraamu yeddiini entuufu mu maaso ga Allah. Inna addiina inda Allahi al-Islam. Eddiini emanyikiddwa mu maaso ge busiraamu. Allah n'atulaga wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan, alyetantala n'anoonya ekirala ekitali busiraamu, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera, okiteeke mu bwongo nti ebiseera by'osigazza ku duniya bikuweddeko. Kikuyamba okwetegeka, okwenenya amazambi, okulongoosa emirimu gyaffe. Akaseera katuweddeko, kubanga akaseera k'edduniya saa mutemya lwaliiso, naye obulamu obuddako awo si bwangu. Tebukyalinamu kulongoosa, kanzireyo nnongoose kino, bikomye. Ogenda kusasula ebyo by'obadde okola. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza obutazannyira mu buwangaazi buno Allah bw'akyatwazise butono, tetubuzannyiramu. Bangi tugenda ne tuzannya, naye nga n'omuzannyo gwe tulimu mu mwezi mwennyini nga mwe muli ajali, mu wiiki mwennyini mwogayaliridde esswala nga tosaala nga mwe muli ajaliyo. Sawa yonna Allah atukwatako, atuzingako, tuleme kulinda kumala kulwalwa. Bangi abafa nga tebalwadde, bangi abagwa ku accident. N'olw'ensonga eyo tulongoose emirimu gyaffe, tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abasiraamu abawuliriza era abatulaba, oluvannyuma lw'okumaliriza omusomo ogukwatagana ku bavubuka, olwaleero omusomo gwaffe obulungi bw'okusaba Allah n'ebikwatagana ku dduwa. Obulungi bw'okusaba Allah, teeka mu bracket addu'a, okusaba Allah. Addu'a min ajalli al-ibada, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala zezimu ibaada ennene. Sirabangayo kitonde mu duniya muno, era siri kiraba era tekibangawo ekiteetaagisa kusaba Allah. Shaitaani yebeekuzannyirako mu njogera eriwo, olabika obeerako munaanaasi, okutuuka mu ddaala erigamba nti gwe tokyasaba. Hadha huwa al-istikbar alladhi naha Allahu anhu. Atuuka ku ddaala eryo, sitaani yebeemulimba n'emuteeka mu mutima gwe takabburu nti ye takyasaba. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Abo bonna abeekuluntaza mu kunsaba ne batasaba, sayadkhuluna jahannama dakhirin, Allah yagamba nti bagenda kuyingira omuliro jahannam. Dakhirin, oluyingira. Fenna ebitonde ebiri ku mwaliro guno ogw'ensi twetaaga edduwa, naye tusaba tutya? Abasiraamu tetumanyi kusaba Allah, tetumanyi ntegeka ya dduwa. Kyobulaba ebiseera bingi abantu balaajana ne bawanika emikono gyabwe eri Allah, Allah n'atabaanukula olw'obutamanya kusaba. Tuleme kwefaananirizaako ng'ebibiina ebirala addaala ebyabula
ebiraba nti la faidatan fi dua, mukusaba Allah temuli mugaso, nga abasuufi yarawna anna fi dua la faidatan fihi, bo balaba nti mukusaba tekirina makulu, ne baga nti ilmuhu bihali, nti Allah okumanya embeera y'omuddu gyalimu yogonihi ani sual, kimumalira okusaba. Kyebategeeza abasuufi mu bigambo byabwe ebyo ebibi ebitawa Allah kitiibwa, ebitategeera Allah, nti bo tebalina bwetaavu busaba Katonda, kubanga Allah amanyi embeera gye balimu. Ate lwaki bamusaba? Katonda amanyi ndi mwavu, amanyi ndi mulwadde, ate ekimpanisa emikono musabe kiki? Awo abasuufi we baabulira mu bimu miryango gye baabuliramu awo, ne baga nti la faidatan fi dua, mu kusaba Allah temuli mugaso, kubanga ilmuhu bihal yugunihi ani sual, kumanya embeera Allah omuddu gyalimu kimala ne bwaba tamusabye, amanyi njagala sente. Fahadha khata, eyo ntegeera nfu. Kyova olaba mbagambye teriyo kitonde ku mwaliro guno ogw'ensi kiteetaaga kusabani, kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Fenna tuli beetaavu. Kakati addua min ajalli libadat, zezimu ku ibada ennene, wa ahabbuha ila Allahi ta'ala, mubimu Allah byayagala ennyo ebimusanyusa, nga la yaghdab, ne bw'omuddingana la yaghdab wala yas'am, tanyiiga Allah wadde Allah okubeera nga akoowa, tasobola kwetamwa kumusaba. Allahu yaghdab hina la yus'al, buli wotasaba Allah, Allah anyiiga. Wa bani Adam, abantu abasigadde bonna abaana Adamu bw'obasaba banyiiga. Bw'aba akuwadde ogusooka, ogwokubiri tayagala kuddayo kukola ki? Kumusaba. Naye Allah yaghdab hina la yus'al, bw'otamusaba Allah anyiiga. Akati n'olw'ensonga eyo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kikulu. Okumanya kikulu, yagamba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi eri mu Tirmidhi ne Ibn Majah, yagamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti addu'au ibada, addu'a huwa al-ibada, okusaba Allah kusinza. Ebbanga ly'omala nga osaba Allah obeera omusinza, akuwadde takuwadde, anta fil ibada, oli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Addu'a huwa al-ibada. Ekyokubiri ekiraga obukulu bw'eddu'a, addu'a ta'atu lillah wa imtithalu li amrihi, kuba kugondera Allah na kuteeka mu nkola kiragiro kye. Buli wosaba Allah oba omugondedde, buli wosaba Allah oba otadde mu nkola ekiragiro kye, kubanga Allah yatugamba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hadha amru lilwujubi, ekiragiro eky'obwetteeka, ud'uni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula. Allah wa'adana bil ijaba, yatusuubiza okutwanukula. Wa amarana biddu'a, n'atulagira okumusaba. Neewuunya muntu amala okukola omulimu omulungi n'akungujja bukungujja n'atambula n'agenda. Nga Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam ma ibnihi Ismail, lamma faragha min bina'i al-Kaaba, bwe baamala okuzimba ennyumba ey'ekitiibwa esinga ekitiibwa ku nsi kuno, Kaaba ey'ekitiibwa, nsaba Allah afuule amaaso gaffe nga gagigendako, tulemenga kugirabira ku jjuzu na Qur'ani, tugirabeko physically live. Allah tutwale
atuwa obusobozi naye we baamala okuzimba ennyumba ye Kaaba basaba Allah kirize rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Kati Allah subhanahu wa ta'ala amarana biddua, yatulagira okumusaba, wa wa'adana bil ijaba, natusuubiza okutwanukula. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, munsabe nja kubanukula. Tuli fena inna alladhina yastakbiruna an ibadati, abo bonna abeekuluntaza mukunsaba mukunsinza, kubanga okusaba Allah kusinza, sayadkhuluna jahannama dakhilin, bagenda kuyingira omuliro jahannam. Okumanya edduwa kikulu, wala yuraddu alqadaru illa dua, teriyo kizaayo qadari kugera kwa Allah okujjako okumusaba. Bwe twali tuli mu mbuto z'abamaama baffe, Allah yatugerera ebintu bye tutamanyi, ebimu nga nebiba bitutuuseeko mu bulamu bwaffe buno obw'ensi, tukaaba n'amaziga, emitima ne gitotobala, ebigezo, emitawaana temulowooza nti gigwa bugwisudu fatan, kibwatukira. Bitegeke. Naye ekibizaayo kusaba, ekizaayo obwavu Allah bwe yatuwandiikako abamu nga tuli mu mbuto z'abamaama baffe kusaba Allah. Emiswiba gyonna egisobola okugizaayo kusaba. Wala yuraddu alqadaru illa dua, teriyo kizaayo kugera kwa Allah wabula kola ki? Kusaba. Ayuha al-akhi al-karim, muganda wange omusiraamu mulungi, weekuumire nnyo ku kusaba Allah ng'oyita mu makuba amatuufu. Abantu baabula nnyo mu mulyango gw'okusaba Allah. Omulyango abantu gwe bakyasinza okukoleramu shiriki gwe mulyango gw'okusaba Allah. Omulyango abantu gwe bakyasinza okufereramu abantu ne babayingiza ne shiriki, ne babaliisa n'ebitaliisika, mulyango gwa kusaba Allah. Wegendereze ebigambo bye tugenda okwogera. Darusu eno ey'ekitiibwa etuteekateeka tusaba tutya Allah. Lwaki abantu batulyako ensimbi? Lwaki abantu batukozesa ne shiriki mu kusaba Allah? Ng'ate omulyango gw'okusaba Allah wakati waffe ne Allah muggule. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Teyateekawo Allah n'agamba nti kul la fa inni qarib. Allah yagamba ndi kumpi nnyo, ujibu da'wata da'i, nyanukula okusaba kwoyo yenna abansabye. Ni Allah n'atugamba bakole ebintu ebyo. Allah yanukula edduwa zaffe. Allah n'agamba nti falyastajibu li, banyanukule, ay tahqiqu tawhid, mwawule Allah, waliyuminu bi, bakkiriza amateeka gange. Allah agenda kutwanukula. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, okusaba Allah kikulu, min ajalli al-ibadaati, ze zimu ku ibaada ennene. Buli mufere yenna ayagala okufera abantu yeerimbika mu ki? Mu dduwa. Luza mutera obbawulira seeka omusomi w'edduwa kakongoliro atalemwa, nga talemwa kyoyo, nga n'edduwa tamanyi kusaba. Ate bambi tulina ekizibu kinene, be basabira tetumanyi, n'abatusabira bagwagwa. Buli kigambo kyetuwulira eky'Oluwalabu amin, ne bwagamba jaa waladu amin, hadara zaidu amin, naye nga jaa waladu kitegeeza omulenzi azze. Naye olw'okuba tetumanyi be basabira, omuntu n'abanga asabira omuntu edduwa, n'amusabira edduwa gye beegatta mu nsonga z'obufumbo, oleese kizibu, seeka nina ebizibu bimpitiriddeko, njagala nakufuna visa, nagawanika emikono tusabe Allah. Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitana ma razaktana, amin amin amin.
kitegeeza abantu tetumanyi. So bwe tufaayo ne twefaayo okusaba Allah, bwebanga ekizaayo kadari ya Allah okugera kwe kusaba Allah, lwaki tetumanya bukulu buli mu kusaba Allah? Aqsamu nnas fi du'a, emiteeko gy'abantu mu kusaba Allah balimu emiteeko esatu. Tutandise kati emiteeko mu kusaba Allah, abantu bonna abantu abasaba Allah bagwa mu miteeko esatu. Omuteeko ogusookera ddala, alladhina yad'uuna Allaha ma'a ghayrihi fahaulai humul mushrikun, basaba Katonda nga basaba n'ebirala, beegayirira Katonda kyokka ate nga basaba n'ebirala, abo babeera bamushiriku. Oli n'asaba Katonda ate nga asaba ebiki? Asaba ebirala, embeera y'abamushiriku. Kusaba Katonda ne basaba n'ebirala. Musiraamu asaala wano n'aga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namala n'agenda ku ntaana ya mufti, n'agenda ku ntaana ya mbogo, n'agenda ku ntaana y'abajjajjaabe n'abasaba nabo. Abamu basaba buti babulina mu biwato, n'akwata akati n'akannyonnyola keyeegulira, n'akannyonnyola ebyetaago. Oyo abeera mushiriku. Tuli fenna? Oyo abeera ki? Era omwo mwe mugwa n'abantu abasaba ebirala. Wano abasiraamu basaba Katonda ne basaba n'ebirala ebitali Allah, abo nabo bamushiriku. Ne wabeerawo ate abalala mu muteeko ogwo gwennyini abasaba ebitali Allah, ng'abakoola ensozi, abakoola lubaale, Mukasanyamba, ya Abdul Qadir al-Jilani aghithni, mponya nzije mu buzibu bwe ndimu. Bakoola amanya g'abamasheekha abakulembera ba awliya, be balaba nti baali mikwano gya Allah, era abo tebalina njawulo na bano basaba Bikira Maria. Musajja mu suuti ye, mu buyivu bwe, mu university yonna gy'avudde, Makerere, Oxford University, weya n'agula Bikira Maria, n'agula akate ku kkubo ng'agenda kyazanga, n'akasanga ekyengera n'akagula, n'akalamuza n'okukalamuza. Ne bamugamba 8, n'agamba munsalireko. Ne bamugamba tukakoma 6, n'akagula n'akateeka mu bbuutu, n'akateeka mu nnyumba, n'atandika okukasaba keyeegulira. Abo bamushiriku khalis, awedde miki? Awedde emirimu. Abasaba ebifaananyi, abasaba Yesu. Yesu tasabwa, Yesu tasinzibwa, yali nabbi mu bannabbi ba Allah era nga mudduwe, tabangako Katonda. Kati abo bonna aboolekeza okumusaba ne bamwegayirira Bikira Maria, ne basaba Yesu, owange gwe omwana wa Katonda, abamu nga bamuyitira ddala Katonda, ebyo bye bigenda okubabeeza mu muliro obutavaamu, okusaba ekitali Allah. Bwe njogera okusaba ekitali Allah, ntegeeza buli musiraamu yenna ke katanda n'agenda ku ntaana n'agisaba ebyetaago, n'agisaba oluzaalo, n'agenda ku lusozi n'akoola balubaale bamukasa bamuwanga, n'ayita jjajjaffe, oba n'asaba ekiyenje, oba n'asaba enseenene, oba n'asaba kyonna ekyo nakyasobola okusaba, n'asaba omuti. Ng'emulaba abayindi abamu babeera n'ente nga Katonda, nga bwe baakola Katonda ne bamuteeka ne ku kibiriiti ku Rishina, bamusaba
wana abalinanye nakasero omuzikiti basaba kyabo kabuzi kali awo keeru bwe kati kebayimirizaawo waliwo n'abalala waliyadhu billah. Allah atuwa okutegeera tukumira okutegeera tussemu Allah ekitiibwa abasaba obwereere bw'abantu. Nalabako mu bantu abo abeeru nga balina katonda waabwe yabeera bukunya bwati bajja ne bamutunuulira ku bitundu ebyekyama ne baweta emitwe ku bitundu bye ebyekyama n'abakwata ku mutwe n'abasabira ne bagenda. La hawla wala quwwata illa billah. Mutunulire jahal, mutunulire shiriki, mutunulire obutamanya Allah. Katonda waawo yasabwa ali obukunya. Okusaba ekitalyani omuteeko ogwokubiri tuli fena mu miteeko gy'abantu mu kusaba Allah alladhina yad'una Allah fi halati dharra, beba abasaba Allah mu mbeera nga bamaze kutuuka ku kisenge. Tuli ku miteeko gy'abantu mu kusaba Allah. Muteeko ogusooka gwaba mushiriku. Omuteeko ogwokubiri be bantu abasaba Allah mu kiseera ky'okutuuka kasenge. Bw'amala okutuuka mu mbeera embi ey'akanyigo Allah n'amukwatako, mulimu ne guggwawo, oluzaalo talina, abakazi bamunobako enkya n'eggulu, agamba ssente zimpita mu ngalo, ate era zirina kuyita mu ngalo kubanga tuzikwasa ki? Ngalo tezisobola kuyita mu bigere. Naye ntegeera mu gitereezi sente zenkwarako zimpita mu ngalo, yagala ziyite mu mannyo, era zirina kuyita mu ngalo ogabe oba ozifune, ziyitawa mu ngalo. Beba abasaba Allah mu kiseera ky'okubeera nga bamaze kufuna buzibu. Bwafiirwa, bwafuna emitawaana, accident ne ziyitirira mu mwezi gumu, afunye ebizibu, awo ajjukira okusaba ani? Kusaba Allah. Bwe bamusala ku mulimu najjukira okusaba Allah. Bakama be bamusaze ku mulimu tebakyamusasula, najjukira okusaba Allah. Agobye ku visa eganye, awo asaba Allah mu kaseera ak'obuzibu. Kontrakiti yange eggwako, asaba kubanga alina ekiki ekizibu. Abasaba Allah mu kiseera eky'obuzibu, fahaula abo omuteeko ogwo la yanfa'uhum ad-du'a, okusaba kwabwe tekubagasa, okusaba kwabwe tekubagasa. Omukkiriza yenna asaba Allah fi halati dharra wassarra, ali ku kisenge tali ku kisenge, emirembe wegiri sente azirina, abala bizinesi etambula, ali happy n'obulamu, ezzadde bweriri, omulimu weeguli, buli kyonna kitambula bulungi ku sipiidi nga bwakyagala, asaba. Abalina olunkulu wano abagagga, bw'atuuka ku ddaala eryo ng'alaba ebitaala bimutadde, aga nti nze sikyakola ki? Sikyasaba. Nasigaza kwebaza. Eri ddaala teribangayo mu Busiraamu, ery'okuva kusaba n'oddamu kukola ki? Kwebaza teririyo. Fenna twetaaga eddua. Tuli fenna olaba bali Allah banyumyako, wa idha rakibu fil fulki, bwe beebagala eryato ne litabuka, balinnya eryato, emmeri etambula bulungi, ennyonyi etambula bulungi mu bbanga. Wa idha rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu ddin. Ennyanja etabuse, bagaye nti bannaaye ennyanja etabuse. Pilot yazze mu nnyonyi n'abaga nti bannange sikyalina mafarru, ennyonyi eganye. Tandise okubabererya abantu, bagwa, buli omu asaba Allah. Era ba Allah baga nti falamma najjahum ila albar, bwamala n'atereeza embeera, idha hum yushrikun,
ne batandika omugattikako. Bamusaba mu mbeera ey'obuzibu, mu mbeera ey'emirembe ne bamwerabira ne balowooza na birala. Omuteeko gw'abantu ogwokubiri mu kusaba Allah beba abasaba Allah nga bamaze kufuna bizibu. Kyova olaba era Allah tatwanukula. Tumala kufuna bizibu, edduwa eno seeka kakati nina ekizibu, nawulira oyogera ku dduwa efaanana bweti ne bweti, kubanga ali ku kisenge. Mujjukire nabbi wa Allah ayitibwa Yunusu bwe yatuuka mu mbeera ey'obuzibu eyo mu lubuto olw'ekyennyanja mu buzibu, yasaba Allah n'asembera eri Allah ne tawhidi. Era bamalayika beewuunya nga bawulira eddoboozi bategeeza Allah, naye nga Allah amanyi. Naga nti oyo Yunusu abadde ng'emirimu gye buli kiseera gisitulwa gy'oli gyanjuluzibwa mu maaso go, yoyo omuddu ali eyo alaajana. Daba Allah bwaga nti falawula annahu kaana, taba kubeera olubereberye minal musabbihin, ng'alimu abo abatendereza Allah bamusaba, lalabitha fi batni ila yawmi yub'athun, yali sigaddemu. Akati gwe olubereberye olw'ebizibu n'olubereberye ng'olina ssente, kiki ky'obadde okola? Leka kulinda Allah kutuusa kaki ku kisenge, kumala kufuna mitawaana. Baganda bange abasiraamu, addua iftikaaru ila Allah watadhallul, kuba kwetowaza newejjamu amampaati n'okakkana alkhudhu, n'ofuna obuwombeefu mu maaso gani? Maaso ga Allah. Leka kulinda kutuuka mu kizibu. Bw'onoosobanga Allah mu mbeera ey'emirembe, naawe mu mbeera ey'obuzibu wakwanukula, kubanga obaddenga naye. So si kulinda kutuuka mu buki? Mu buzibu. Tuli fenna ogwo omuteeko gwakomeka? Gwakubiri. Omuteeko ogwokusatu, almuwahidun, beba abasaba Allah nga bamwawula, yekka gwe basaba, balaajana nga boogera ku mannya ge, bamusaba Allah mu mbeera ey'emirembe ne mu mbeera ey'obuzibu. Amasanyu weegali awaka wali happy, sente bweziri bweziti, ebisawo biri eyo waggulu, balaajanira Allah bamwegayirira baga nti ay Allah rabbana ma khalakta hadha batila, bino Allah tewabitonda lwa muzannyo, fakina adhaba nnar, tuwonye omuliro. Bamusaba Allah nga baga nti rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika, bulwatunula ku bisawo naga nti rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika, mpa Allah okwebaza ebyengera byo. Naye ate ffe ebyengera bye tulina, oli waalinnye ennyonyi nassa n'ekikkoowe naga kentuuse Dubai, kentuuse mu Amerika, kentuuse London, n'awanika. Bw'amala okufuna emitawaana eyo ne batandika omuyigga, empapula ziruwa, kitambuliso iko wapi, pameti eruwa, aina ikama eruwa. Seeka nawuliraawo ng'oyogera ku dduwa, edduwa neekola bweti, seeka ginsindikire, era mbadde nsaba ogimpandikire mu Luwarabu Luganda. Where were you before? Ntegerekisi, tulina okusaba Allah mu mbeera yonna mwe tuli. Tuli ku kisenge, tetuli ku kisenge, dduwa. Kyovula beera kyekibi baganda bange abasiraamu okujjukira nnyoko ne kitaawo ne baganda bo okubateeka mu dduwa olunaku lwe baafa, n'obaleka ebbanga lyonna n'olinda nti kitange yafanga 12 ogwokuna ewali edduwa ya muzeeyi awo. Kati muzeeyi akutuddwako ensingo awezezza 4. Bo basaba Allah, tebalinda ebyo. Amaze swala asabira bazadde be, talinze lunaku muzeeyi lwe yafa yasaba. Emiteeko gy'abantu mu kusaba Allah gy'emiteeko gya miteeko emeka? 3.
bwe tuba tusaba Allah egyo emiteeko mikulu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti ajazu nnas, omuntu akyasinza okulemererwa ng'alemereddwa feria, man ajaza ani dua, yafeiringa n'okusaba Allah. Wa abkhalu nnas, akyasinza okuba omukodo, man bakhila bisalam, kale n'essalaamu emulema okuwa munne. Oyo aba takodowadde nnyo, salaamu yeetaaga sente, naye kyenjagalamu ajazu nnas, oba olemereddwa nnyo, oba oli feria mu bulamu bwo, okulema okukola ki? Okusabanga Allah. Tuli ffenna basiraamu, kati okusaba Allah mu mbeera ey'emirembe ne mu mbeera ey'obuzibu, ng'ate oyawula Allah gwe muteeko ogwokusatu. Tebalinda kumala kufuna buzibu. Ebyengera bwe bijja obuzzi ne bigwa mu bulamu bwabe, bwebaza Allah. Waliwo ebyengera ebijja bigwa mu bulamu, obadde tolina zadde, Allah nkuwadde. Taata wabaddeko oxygen avuddeyo, weebaze Allah. Obadde onoonya visa emyaka n'emyaka, bakuliddeko sente ze, weebaze Allah. Ebyo byengera bijja ne bigwa. Ne waliwo ebyengera ebyolubeerera, mubimanyi nga byalubeerera nga ki? Okulaba amaaso gano. Ani apeyinga sente? Tuba kubanga twali tugasasulira nga yaka, senga tetwazikira dda. Imaamu n'akwata omuzindaalo Kiguli nanga abanna olwaleero mutusonyiwe, muwali mutasobodde kujja yaka, sente z'amaaso yalemereddwa. Allahu akbar. Tulina okwebaza Allah. Ebyo byengera byaluki? Byalubeerera, era tulema obyebaza, wabula nabbi yabizingira mu kintu kimu ekiri kyalemya abantu bangi, n'atugaa kale wosaalayo salatu duha oba weebaziza Allah olw'ebiyunga ebyo. Kuba tosobola kupeyinga liiso lino. Niye baali tugambye tusasulenga 5 buli kanaku, senga abamu twazikira dda. Sente nyingi 5, kamale wiiki nga siraba, n'otuula awaka toliiko okuwulira, n'oyita mutebi nti awo talina ziwulira, teyasasudde, invoice ye tennakola ki? Tennafuluma, tannasasula. Bani Allah yatwagala, Allah atwagala, tumwebaze. Ababakirize batunula ku byengera ebyo, bamanya lwaki Allah abibalekedde, abibawadde. Gweotunulira ku muzibu oli tofunamu kyakuyiga. Ayimiriranga ne basaba sente tabamanyi, oba ne mukoddomi we yamuwa omukyala waali tafaayo. Bani twebaze Allah. Naye gwe oba oyimiridde obeeko kyoyogera, ogenda okulaba nga eyakuwoowesa atubuuzaako salaamu alaikum, kuba ensonyi zikoze eki? Naye bambiye tamanyi, n'abaana tabamanyi batunula batya, n'omukyala gwalina tamanyi bulungi bwe. Subhanallah. Naye atera ku ddoboozi naga ono maama Kamida, ne bamuga ono mwana wo w'obuwala, wallahi nga tamulaba, nga kutamanyi bwatunula, tamanyi bwafaanana oba mulungi. Ntegerekese egyo gy'emiteeko gy'abantu mu kwebaza Allah. Tuli ffenna basiraamu, addu'a, okumanya okusaba Allah kikulu, kya kitiibwa. Okusaba Allah kya kiki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti laisa shay'un akrama ala Allah, teriyo kintu akrama ala Allah nga kya kitiibwa eri Allah min addu'a, nga kola ki? Rawahu Ahmad wal Bukhari. Ma min shay'in akrama ala Allah, teriyo kya kitiibwa Allah kyawa muntu kamuntu kuwanika bibatu bye nga abyogerekeza eri Allah.
namugamba nti rabbi ghafirli, ai Allah nkusaba onsonyiwe, Allahumma arhamni, Allah nkusaba onsaasire, Allahumma ftah li khaira, zigulirawo ai Allah ebirungi. Ngaayogera nani? Hadha akram shay, ekyo kya bbeeyi, kya kitiibwa, kijjudde engule okutegeeza Allah ebikwatako. Abantu tumala obudde nga tutegeeza bantu bannaffe, oli naayimirira essaawa nga nnyonnyola kitonde kinne obwetaavu, naye nga ne gwe nnyonnyola anyeenya mutwe, aga ekyo nno kyoyogedde nze nkusinza ku kyo, ekyanga ate kinene. Gwolaba kunyeenya mutwe n'olowooza amatira, so nga akwewuunya nti kyo ŋŋambye nze nga ate nina n'ekisinga ekyo. Naye ng'omusiraamu tasobola kubeera awo eddakiika aga kunnyonnyolani, tunnyonnyolani Allah, tuleme kunnyonnyola baki? Abamu be tunnyonnyola n'okutusekerera baseka. Aga omusajja mbalidde obudde annyonnyola ebizibu, tamanyi nti nange nina ebyange, naye Allah ni gwagoba. Mulugwala nannyonnyola kengeri kengeri kokoko mabere jojojo, oyo n'agenda. Omugwere naye najja, naye nannyonnyola, omuzungu nannyonnyola, omuganda nannyonnyola, bonna basabaani Allah. Naye njagala sheekhe bakuteeraawo omuntu gwomanyi nti naggagaano kwalidina nga mukwano gwange ono sahibu lihya nanyiri kirevu, omugwere ajja amunnyonnyole, aba yakavaawo n'omusaamya, aba yakavaawo n'omuganda, aba yakavaawo omuzungu, aba kyawulira azinoge omutwe gukola ki? Munnyonnyola ne bisitategeera nze munveeko. Naye Allah buli kye tumunnyonnyola ffe yatugamba tumusabe atukole ki? Lwaki temumusaba? Lwaki tetumusaba? Tumutegeeze Allah embeera yaffe, tumutegeeze ebizibu yaffe. Allah atumalire ye mu mazzi, Allah yasobola otumanyiira, yatutegeera, Allah yasobola otuddiramu, yasobola obutatusekerera. Abasigadde bonna bagenda tusekerera. Abamu balaba bulabi na simu. Usama n'alaba eyabbosa n'agamba kyoyo ssente kati njala azaawo, aga sijja namukwata, ayagala ssente, oyo essimu ya ssente eyo. N'atakukwata n'oddamu ogwokubiri noga nabagambye oyo bosa ayagala ssente, buno obudde buno mumanyi. Naye ffe Allah atugoba ddi? Atugoba Allah ate bwetamusaba anyiiga, bwetamusaba akola ki? Kati bane tusabenga Allah. Ate ekirala tuleme kwekaluubiriza nga tumusaba, munnyonnyole mu lulimi lwo lwomanyi obuki. Awo natugenda kutuukawo tunnyonnyola tutya Allah, tutandika tutya okumusaba. Naye njagala kufundikira olwaleero arukaanu dua, empagi mu kusaba Allah. Musomo guno oba mugufolowinga? Tubadde ku miteeko gy'abantu mu kusaba ani? Kaakati tugenda arukaanu dua, empagi mu kusaba Allah. Empagi kye kintu ekiyimirizaawo ekintu, ng'eno bwe etabaawo tekikola ki? Tekiyimirirawo. Era ekyo kyo kitambulira wamu, nga bw'olaba empagi z'esswala zitambula n'esswala paka lweggwa. Webaga nti okuyimirira mpagi, waliwo olutuuka n'oba kati nkooye bannaaye, sikyayimiridde kantuule, baga nti kasitaka okujja nga oli mulwadde tegerekisi. Kati twagala okunnyonnyola empagi z'edduwa zezirwa. Empagi z'edduwa ziri ezi ssatu mu kusaba Allah. Arukani dua thalatha, pagi esookera ddala at-tawhid, okwawula Allah, la ilaha illa anta. Oyali nabbi ani? Yunus. Allah okumwanukula yasembera Allah n'empagi ennene esookera ddala ya tawhid, la ilaha illa anta. Nabbi Ibrahim asuuliddwa mu muliro, hasbi Allah wa ni'mal wakil, tawhid.
nabbi Ayyubu obulwadde bumuluma rabbi inni massani yadur tawhid al asma wa sifat tawhid bwoba tomulina mu kusaba okootakoota mu gaalimondi bw'onooyita Yesu n'oyita bajjajja ba abaafa emizimu gy'abajjajja mwenna mujje muntuuleko era gyojja kukutuulako tolina gy'olagana kusaba at-tawhid empaji esookera ddala mu kusaba Allah tawhid kwawula Allah omwawula empaji ey'okubiri at-tanzih okumutukuza Allah okumujjako byonna ebyobukendeevu okumutendereza subhanak wayawukana gwe Allah yali nabbi kyoyo Yunus empaji zonna yazikozesa mu dduwa Allah n'amwanukula wallahi obuzibu bwe yalimu Yunusu gwe tonnabubeeramu munye omuntu agenda laga nina ebizibu teri abimanyi ku nsi kuno sirabanga yabirina n'omugaa haji kizibu ki naga abansi bennaku 3 ku CPS noseka noga nti bambi yekyamanye bantu balina ebizibu naye ekizibu kya Yunusu tetukiyingirangamu ku sheikh ne bakubika ku radio ne baga nti gonya amize Usama abawa mu baba balina essuubi ery'okuwona baga gonya amumize amumize niraba Yunusu kyennyanja kyamumira niraga la ilaha illa anta subhanaka eyo mpaje yakumeka yakubiri empaje eyokusatu al-i'tirafu bidhambi okumanya ezambi lyo muleke kwefula batamanyi mazambi gamu nga musaba Allah ekyo kyakabenje nnyo mu kusaba Allah obutamanya zambi lyo liyinza okuba lyerisibye n'obutakwanukuza dduwa kati Yunusu yabimanya ebyo byonna bisatu n'abireeta mu dduwa eji era mwe muli empaji z'edduwa empaji esooka tawhid kwawula Allah empaji ey'okubiri at-tanzi okutukuza Allah kumutendereza empaji ey'okusatu al-itirafu bidhambi okumanya ensobi yagamba inni kuntu min adh-dhalimin ay Allah babadde buli azamanya bwange obwavu bukulumi sheikh oli mbwenzi gamba ay Allah bwenzi bwange bwe munsibye mu mbeera eno saba onsonyiwe shiriki leka kwefula atamanyi zambi lyo ezambi lyo holimanyi balil insanu ala nafsihi basira buli omu yemanyi wano wetonde ensobizo era kyova olaba mu dduwa eri gye bayita sayyid al-istighfar kabaka wa istighfar mulimu al-i'tiraf bidhambi abuu laka bini'matika alayya abuu laka bidhambi nkakasa Allah ensobi yange yedduwa kyetegeeza kyova olaba giyita sayyid al-istighfar naye gwe bw'oba ogisoma muli amazambi go gafiiringa nga wennyamira agamu amazambi galina mu mayumba gaffe otuuka mu nyumba y'omusiraamu liringa ssabo lino jembe mu luggi lino ddiba lyango wali alina endege wali mu nsonda waliwo ebyoya byegundi wali ataddewo effumu wali alinawo emmuli alina n'olubugo ate wali wasaalira ekyo kyekyo kifaananyi kyaki ekyo kyassabo agamu amazambi gali mu nju nga n'amazambi agamu tuli nago be baana ab'obuki obwezi oli amutunulako n'amwenya age egyo myaka gyaffe ojjukira mu kinaana nga twokya n'aseka nga twokya kekakaana yakheri zambi wali badde otunula ku mwana oyo n'okaaba ne wennyamira Allah walimbuuza ndagamba ki al-i'tirafu bidhambi abamu obugagga bwa riba manirenda
mutufunye emmotoka mutufunye ebyobugagga alitirafu bidhambi omuntu okumanya ki ensobi lye ezambi lye limanye oli eyo obonaabona oli ku kyeyo ezambi aba mwalekee n'amazambi mwagatulekera ffe tutunka nago oli South Africa ezambi lyewakola e Kampala tonnatereera ogenze Saudi zambi ogenze Germany zambi ogenze America amazambi agamu tuli nageeyo agamu twagaleka eno mirembe gitubuze lwamaki lwamazambi ezo mpaji 3 nkulu mu kusaba Allah era zenjo okutandikirako omulundi ogujja empaji esooka tawhid bwe tuba tusaba Allah tukulembeza kukola ki kumwawula Allah tawhid nga nabbi Yunus bwe yakola la ilaha illa ant ekyokubiri at-tanzih okutukuza Allah kumujjako naqais byonna ebyo bikendeevu n'omutukuza n'omwawula n'omutendereza Allah subhanak wayabuka nabbi Allah watukula gwe Allah inni kuntu min adh-dhalimin fata'tarifu bidhanbik n'okakasa ensobi eyo mbadde muli azamanya kubanga Yunus yadduka ku bantu be abakozeeko daawa baganye n'ababulira era nze buli lwendowooza okuleka omulimu guno ogwa daawa kuba gulimu ebizibu bingi eyo kisa yenzigira ti Allah tankola nga Yunus zayinza obutamezesa kyennyanja kummira nammizisa ebirala nankwatako nakuteeka mu kkomera ne baga nti mayisa baga nti wadduka mu ddaawa kati beera abo ekirala kyonna nakukuba ekigwo mu mbeera yonna kyovulaba omulimu guno gwa kitiibwa mu bizibu byonna wakati mu byo ad-da'watu ila Allah kukoola baki bano bavuma bano bawabula awakoze bubi bubabeereyo kutereeza nga tutereera negerex awakoze bubi oli nakuba n'essimu sheikh wakoze bubi ekyo twayogedde tebakyogera mu Luganda walikoze booti ne booti waite musokanga bituwa je tutakola nsobi ezo muntu yenna akola ki kuli nsobi tewemenya muntu yenna akola ensobi gwe omuntu sheikh noyogera omwaka mulamba bukyanjogera wano ngenda myaka 7 mama nzani atagwa mu nsobi ataseerera ani atasobola kuseerera ebigambo ebitali mu nsobi bigambo bya Allah na mbaka we kati tewemenya ekyo mu Luganda tekiriyo ono sheikh wayogedde bubi obeera mu bantu ngaabo omuntu yenna akola ki ensobi kati twalamu ekiki ekirungi ekiyitidde ng'okikola ki tya oyo ye muntu ako kabuki kabuntu kajja ntegerekisa n'olwensonga eyo kikyembaddeko okutegeera ensobi zaffe bwe tuba tusaba Allah ezo zempaji mmeka 3 tuziyita arukanu dua empaji mu kusaba Allah ziri mmeka 3 kwenja okutandikira omulundi ogujja ngenda genda nnyo munda mu nsonga z'edduwa zino n'okubayigiriza amanya ga Allah tugasabisa tutya n'okutunuulira edduwa z'abannabbi eziri mu Qur'ani n'okutunuulira edduwa ez'enjawulo ebifo ebisabirwamu edduwa ebiseera ebyanukulirwamu edduwa n'edduwa ez'enjawulo saba Allah tukwatireko atuwa obulamu bulungi okusobola okugusa omusomo guno bambi mufeeyo nnyo abantu baleme tusuula mu shiriki ku nsonga y'okukola ki teriyo kireeta bugagga nga kusaba Allah teriyo kireeta mirembe nga kusaba Allah kati tufeeyo tumwesabire Allah atwanukule tumanye bamusaba batya batandika batya bafundikira batya edduwa ntegerekisi tusobole okulaba nti Allah waffe tumusinza ala albasira nga tumusinza with what with knowledge saba Allah subhanahu wa ta'ala nyine buyinza atukunganyiza mu kifo kino kubimu ku bifo byayagala atukunganye mu janayi firdaus saba Allah subhanahu wa ta'ala tumalire ebyetaago byaffe atukingiriza obwavu n'obukafiri atukumire ku busiraamu olubeerera atuwe enkomerero ennungi saba Allah subhanahu wa ta'ala emikono gyaffe agifuule egy'emikisa atere baraka mu baana baffe atere baraka mu bakyala baffe atere baraka mu maka gaffe tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atufuulire ejjananga buddiro bwaffe tukusaba ay Allah bazadde baffe abali wansi w'ettaka abafa ne la ilaha illa Allah ay Allah basonyiwe ensobi zaabwe obaddiremu innaka ala kulli shay'in kadir naffe otwangwirize ay Allah bwe tuliba tutuuse mu kifo ekyo kye balimu olwaleero la ilaha illa anta subhanak inna kunna min adh-dhalimin wa sallallahu wa sallam
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.